Omuyizi omulala afudde ku ssomero erya Seta High erya Minisita Chrysostom Muyingo mu ngeri etategeerekeka. Ebibuuzo munnange bingi naye ansa ntono, naye oluvannyuma bamaze ne bandukula ne batubuulira omuyizi ono yafudde ki. Ate munnange Eddie Mutwe ne ttiimu ye ey'aba bodyguard ba Bobi Wine, kooti bwetyo emaze okuba warrant nti balina okuleetebwa mu kkooti mu ngeri yonna ewatali kulemererwa. General Museveni bw'atyo yalinaabira IGG Betty Kamya mu maaso n'atazza bujja kontrakiti ye. Ate ne Kabuleeta atukakasizza nga Mpuuga bw'akolagana ennyo ne Norbert Mao basobole okubeera nga munnange bamusekeeterera. Bwentyo munnange nkulamusizzaako gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese emimonde n'emiwogo gye giri nnyo. Vakedo omuti twagulya ne tugukaliza, kaakati tugulayo buguzi naffe twaddayo mu mbeera ey'ennaku. Ekiyinja bwentyo maze okubeera nga nkijjako, ate nga bwe nkutegeezezza nti zigometa yaffe mu buufu obwo gyegenda okubeera nga munnange ate eyitira. Nkulamusizzaako Hillside View Apartments gye bali nnyo, wali ku Kasozi Jjanyi, tuuka Ennamulanda Kitende Kajjansi, buuza Ejjanyi ku Kyaki, awo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Ebbeeyi ya wansi nnyo etasangika, osobola opangisa olunaku olumu, ewiiki, omwezi oba ebbanga lyonna by'oyagala. Wi-Fi nakugamba nti yo munnange weeri togimalaawo, ate nga munda mulimu ekiyungu ekirungi ennyo, eddiira ejjooyooto obulungi, ebisenge bisukka mu kimu, ate ng'omulirwano mulungi nnyo, wasirifu bulungi nnyo, compound mulimu n'ezitenti, osobola munnange okutuulako awo n'abantu bo, so si nti awo wapangisiza wokka w'obeera. Transport wabwereere bw'ava ku airport oba okumpimpi awo. Kale bwe ba Hillside View Apartments, tuuka Ejjanyi ku Kyaki awo, Entebbe Road, gwe buuza kasootuke Nnamulanda Kitende Kajjansi, buuza Hillside View Apartments ziri ludda wa. Maintenance Palace, bano munnange balina solar systems. Aba Maintenance Palace balina solar systems mu buli kika. Gwe bakubireko bukubizi, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi byonna, okukosa ne ttiimu y'abakugu esobola okuyambako okubeera nga babyesitoolinga okwetoola eggwanga wonna. Bano nno basobola bakwasa ekizimbe ekyo ne bakirabirira mu byamazzi, mu byamasannyalaze byonna. Ate nga ne dokita waali temufa birwadde, mulekeraawo okubeera awo munnange n'ebirwadde nga bibaluma, naye nga mubuliddwa, musobeddwa eka ne mu kibira, batuuke okutwala eyo ku malaalo ku bijja byewammwe nti obeere eyo mpaka lwofa. Dokita waali. Kati munnange tutandikirwa, tutandikire ndowooza munnange ku mawulire amabi ennyo. Omwana wa siniya ya 6 Seta High, tetumanyi kiri ku Seta High si gwe mundi ogusoose. Abantu bagamba tekufa kwa bulijjo, nti ng'abantu bye bafiira mu Owino naye walala yonna yonna ne batakola mawulire ne Seta High bwe kiyinza okuba. Naye omwaka guggwako nga tufunye muntu afiiridde mu Owino ssebo, ate nga wali risk ennyo oba oli awo. Naye Seta High lino essomero, kakati ki ekyalibadde munnange ate kiviirako abayizi okubeera nga bafa? Efuuse dangerous zone eri abazadde. Kiki? Kubanga munnange ate ssente bizinensi geeyo giteekamu ssente empitirivu bwe zityo, ate ne kabeera akattiro oba akafiiro, ekyo nakyo kirala. Kati munnange omuyizi omulala afudde mu ngeri tategeerekeka Seta High, muyizi wa siniya ya 6 Seta High School wane e Mukono. Kati munnange afudde kugambye mu ngeri tategeerekeka. Abazadde bwe bati munnange nga boogera ku nsonga eno ne geno public bagamba incident eno eyakabaawo juzi wano erese munnange school community nga eri mu kiyongobero eky'amaanyi n'okukungubaga, ate munnange ne badda mu maziga. Jjukira nti waliwo omuyizi oli gwe bagamba mbu baali bamumye simanya ssente, muzadde we ne yeetuga, ebyo byali awo, naye ng'era still tebitegeerekeka n'okutuusa kati family egamba nti ate nga engeri gye kiri munnange nannyini essomero munene
nekirabika nti investigations police nayo kennyini tebagikkiriza kutuuka ku scene wabula nga balina kubijja kubasomesa ng'ebanagagende wa spokesperson temugenda ate eri kulaba kiki kyabaddewo. Kakati munnange okusinziira ku reports okuva mu family sources batugamba nti munnange kigambibwa nti omuyizi ono yabadde mu mbeera nnungi nnyo ey'obulamu nga bino tebindaba kubeera nga bibaawo. Kakati munnange kuno okufa okwekibaatukira kuleeseewo ebibuuzo bingi nnyo naye ansa ntono. Oba essomero oba administration tewannabaawo kubaawo kwegamba clear explanation. Official report eyinza munnange okuba nti eweebwa ba guardians naye nga bekutegeeza nti Cedar High oluvannyuma ate bamaze ne boogera mbu ki ekyasse omuyizi naye twagala kusooka kumanya biki byabaddewo exactly. Kakati munnange nti management okugaana okubeera nga ewa mu kusooka meaningful information bano basooka kulema kubeerako kye boogera kyonna ndoze basooke beetegeke. Kino kireetawo okubeera nti munnange ebintu nga bino ebivaako abayizi okufa bibako ebibuuzo bingi nnyo. Kakati munnange abazadde b'omwana ono n'abooluganda bagamba nti tebababuuliriddewo mu budde nti ne bwe babadde mu kaseera ako nga baagala okuddibwamu kiki ekibadde bannange omwana waffe afudde ki kye teri anyiga. Minisita amala kubabuulira kyakwogera ng'amaze okwebuuza ku balooya be. Kakati munnange famire y'omugenzi bwetyo nga eraga okunyola okw'amaanyi n'okumenyeka emitima nga bagamba nti nno tewabaddewo communication kumanyisibwa ate nga kino kyayongedde okubeera nga munnange kibenyisa emitima. Kati ne bakuba omulanga eri mu kiseera ekyo bakubye omulanga eri ab'ebuyinza ku ssomero abaddukanya essomero ne government bodies okubeera nga bayingira mu nsonga eno okusobola okumanya ekituufu kiki. Kakati munnange kuno okufa okwakasembayo kuleeseewo ebibuuzo bingi nnyo kubanga si gwe mulundi ogusoose ekintu nga kino okubeera ku ssomero lino erya Cedar High Mukono. Keesi eri nayo yaliko ebibuuzo bingi kubanga era baasooka kusirika ku mwana oli omulenzi era yafa baasooka kusirika nga tebakkiriza na poliisi kugenda ku ssimu n'abazadde tebabakkiriza kutunulayo omwana waabwe yafiiridde. Kakati munnange unclear explanations okuva eri school administration ne zibeera nga zireetawo ebibuuzo biyitirivu nnyo kyokka ate n'ennyonnyola yaabwe nga bwe ngende munnange ogikuwa nayo era sitiirwa abantu bagikubamu ebituli. Kakati abalwadde baagala transparency accountability ku bukulembeze bw'essomero lino. Abasinga obungi bagamba nti abaana baffe bali seefu. Ekyebuuzibwa abalamu bo bali seefu. Okunoonyereza kwetaagisa munnange okusobola okumanya abayizi bano lwaki bafa. Kakati student welfare advocates nabo be batyo bastepinze in nga bagamba ministry eya education wamu ne law enforcement agencies balina okubeera nga baconductinga independent probe. Balina okukola okunoonyereza okwetongodde era nga bagamba nti okusirika mu nsonga nga zino kuno munnange kuba kulaga nti waliwo obulagajjavu era kuba kulaga nti kwongera ku bulagajjavu obubaddewo nti mu nfa abaana gye bafaamu kyokka ate n'okubeera nga amateeka bagaleka gabukale. Kino munnange kyongera okuteeka obulamu bw'abaana bano abato mu risiki etagambika. Kakati abantu ku social media ensonga eno bwe batyo nabo ne balaga obwennyamivu baagala okulaga solidarity bayimirire wamu ne family zino ezifiiriddwa abaana ku Cedar High era nga bonna munnange bataddeko hashtag demand justice and full disclosure. Baagala obwerufu wamu n'obwenkanya. Kati munnange era nga bwe batyo bagamba nti obulamu bw'abaana kikulu nnyo era teri family inakubeera nga munnange ebonaabona oba erumwa nga teri yadde ajanukula
balina omuzuugo ssebo nga bakulaga nga ewatali kyabaddewo. Kakati munnange Seeta High bwetu naye yavuddeyo n'ennyonnyola ng'ewa ansa oluvannyuma lw'okusirika akaseera nga basirise bakyamala kubeera nga beeditinga beeditinga ansa. Munnange Seeta High School bwetu emaze n'ewa statement egoberera okufa kw'omuyizi ono era nga bagamba nti omuyizi yafiiridde mu swimming pool. Kakati ekyo munnange nakyo nekyongera okubeera nga kireeta ebibuuzo ebingi ennyo. Kati bano munnange batugamba ekisooka basoose kuweereza kukubagiza kwabwe okunyora kwabwe eri famire n'emikwano egya Kevin Nsamba ono muyizi wa senior 6 Seeta High nga bagamba nti munnange bw'atyo yadrowninze yafiiridde mu swimming pool yabbidde ku lunaku olwa Sande akawungeezi yabbidde mu swimming pool. Kakati statement eno bwetyo yatuweereddwa essomero era nga batugamba nti omuyizi ono wa myaka 21 senior ya 6 ng'asomye mukulu si mukulu nnyo naye myaka 21 kozi covid naye yaleeta ebizibu badde neerabidde. Kakati munnange nti yabadde n'abayizi abalala omuyizi ono gwe boogerako Nsamba yabadde n'abayizi abalala nti nga bagenze ne bagenda okuwuga naye nga tebaweereddwa lukusa. Kakati munnange bwe batyo ne babuuka ne bagwa mu swimming pool bawuge. Kati school administration yeegamba nti yabadde tekitegeddeeko ku incident eno oluvannyuma munnange nti babadde bakondakitinga roll call nga bali mu kuyita mu register balaba abaana gundi am present bwe bityo. Kati munnange nti omulambo gw'omugenzi bwe gutyo bagusanze gutengejjera ku swimming pool era nga kigambibwa okuba nti yagudde mu swimming pool okuwuga nti newankubadde yabadde tamanyi kuwuga batunnyonnyola. Kakati munnange incident eno eyamenye abantu emitima n'abayizi okutwaliza awamu netuleka mu kiyongobero bano bagamba nti munnange nabo kyabakubye wala nga administration era baweereza okunyolwa kwabwe eri abazadde family members n'emikwano ku kino ekyabaddewo mu kaseera kano akazibu ennyo. Kakati Bannayuganda bwe bati ne bakkira omutimbagano still bamaze okubeera nga bafuna ansa kikyasse omwana nga ne batandika okubeera nga beebuuza. Jjukira nti Ministry of Education naye erina okuvaayo okunnyonnyola. Kakati awo muganda wange jjukira nti nannyini essomero akola mu Ministry of Education. Kakati awo ani agenda okuyamba ani? Jjukira nti ate nabali bennyini nabo balina amasomero mangi nnyo. Munnange mu myezi egiyise emabega emitonotono era waaliwo okufa kw'omwana era yasangibwa ng'afuyiridde mu Demetri mbu yetta mbu olw'okuba baali bamumye ssente $2 million mu kitaawe yagamba nedda tekisoboka ebintu bifaanaganako bwe bityo era n'omwana mbu bwe yeetugira naye tasobola kugira kutuukayo mbu yeetuge ate nti bamusanga alinnye n'ekkatanda bw'ati ng'omulambo gulinnye ekkatanda mbu kati omuntu eyeetuze bw'abanga ddala okuba jjukira nti okwetuga omuntu atuga ekiseera n'alwana ate yeetaase kati omuntu alina sapooti ng'asobola okuyimirira katanda aba ate yeetuga atya. Ebyo byonna byali awo muganda wange nga byonna answers ziri awo tetumanyi naye okunoonyereza ko already munnange baakubulookinga. Kati abantu nga beebuuza lwaki Seeta waliyo ekikyamu kye twetaaga okumanya mu bwangu. Kakati munnange era bw'otunuulira obubaka okuva mu ssomero message nga batubulira ki ekyabaddewo bannyonnyola munnange kiraga nti bamanyi exactly ki ekyabaddewo. Bamanyi era ekyo kye bannyonnyodde tekisobola kubeera nga kimatiza omuzadde kubanga ekisooka tetumanyi oba omwana yali tamanyi kuwuga
ekyo kiri awo kuba gwoyinza okuza otamanyi kuwuga ne bagamba nti okuva mu primary awuga yawugako na wano bwati ne bwati kati ate awo drama abakyuse naye tebanne bakubira nga batukakasa oba yali tamanyi kuwuga oba amanyi kuwuga babati kakati essomero lino nga bwe tukimanyi munnange nti incident eno yakubiri naye abazadde nga beebuuza nti omwana ali mu siniya ey'omukaaga ayinza okubuuka obubuusi n'agwa mu swimming pool era nti n'okudrawuninga nti atuuke okufa ku myaka egyo si kyangu nnyo myaka 21 kati ngaawo kale newankubadde ng'amazzi mune gasobola okutta mu ngeri yonna gwebali takimanyi kubanga n'abavubi ate bafiira mu bwezi obumpi munnange nti naye yatasobola kukola ku noise tetumanyi oba swimming pool yeesudde nnyo newabeera abantu kakati nti ekibuuzo kwegamba ekyamakulu abantu kye bali badde beebuuza nti bano banne beyagudde nabo mu swimming pool nti bo baamulabya drowninze ne badduka buddusi ne bagenda nga balaba alemereddwa ne batabawo kye bakola era nti babadde tebajjukira nti munnaabwe baabuuse ne munnaabwe ne bagamba swimming pool nti bagenze bugenzi ne bamulekamu naye kyannaku nnyo muganda wange kwegamba nga bwe mbibuuzizza ebibuuza oba bwe mbyebuuza naawe nsuubira okubanga muganda wange olina enneebuuza gye weebuuzaamu n'ogamba naye kino kisoboka kakati munnange tugende endowooza tumanye ate ebikwatagana n'abasibe eyo tusooke tuveeyo tulinde endowooza kuba lipooti baagiwadde endowooza tewali kibuuzo kubanga n'abayizi bagamba nti bonna baabaggalidde mu dormitory nga teri kufuluma okumala ebbanga ddene nnyo nga be bamaliriza biri eri bo okitegeera kati abayizi nabo ndowooza nga balina babriefinga temubaako kye mwogera bwe bityo naye bano banne be yabuuse nabo okugwa mu swimming pool be baani era kyekikoleddwawo twetaaga okumanya okusobola okubeera nga munaye tufuna clarity ddala ku kiki ekyabaddewo kakati kooti bwetyo munnange kooti ewadde ekiragiro okubeera nga baleeta ba political prisoners ba top political prisoners aba NOP yonna gye baabakweka high court bwetyo munnange n'eddoboozi ery'omwanguka mu kiwandiiko bano munnange bawadde warrant baleete ba opposition figures abali mu detention bana babaleete kakati munnange en warrant yabadde kondeko z'omwezi nga 4 mwezi gwa 8 era nga bwe bataba instructinga ab'obuyinza mu makomera okubeera nga baleeta Akireewo Kivumbi okukozesa Gaddafi Mugumya Grace Wakabi ne Edi Mutwe Edward Sebuufo nga ennaku z'omwezi munnange tezisukka 14 omwezi ogw'omunaana 2026 jjukira nti Dr. Kizza Besigye ye ndowooza ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi nga 6 ennaku lwa 3 nsuubira okuba nga ndowooza ku makya ab'olunaku olwaleero bw'atyo tugenda kuba tumanya biki ebivudde ate mu kooti kubanga tuli ku bail application ya Dr. Kizza Besigye ennaku z'omwezi nga 6 lwe lunaku olwaleero olunaku lwa 3 naye kati bano munnange ennaku z'omwezi nga 14 2025 kakati bano abana bonna munnange ba kibiina kya National Unity Platform era nga bano bakulu nnyo mu kukunga naddala ku grassroots ez'ekibiina mu okumobilizinga era bano munnange ba makulu nnyo nga bwe nkunnyonnyodde kakati okubasiba ebbanga eddene ewatali kuwozesebwa kino munnange kireeseewo okubeera nti abantu bakakasa nti waliwo ekigendererwa mu kubakwata
naye nga ekigendererwa kya byabufuzi. Kakati munnange omulamuzi presiding judge bw'atyo munnange amaze naawe ekiragiro ekigenda okumenya ate okusirika okubaddewo ku nsonga z'abano legal status yaabwe ebadde temanyikiddwa. Kakati ensonda munnange ennekusifu ku nsonga zino ne balooya bonna bwe batyo bazze bakola butaweera okubeera nga warranty eno munnange eyisibwa, era nga bano badetainees babaddeyo nga tewaliiwo mbeera yonna munnange egenda mu maaso. Bw'ogenda ku nsonga ya judicial process tewali kigenda mu maaso. Edward Ssebubufu gwe tumanyi obulungi ennyo, ono y'omu ku abo, era nga security detail ya Bobi Wine n'abalala bonna munnange babadde mu kkomera under controversial circumstances. Kakati tulinze okulaba era nga okusinziira ku mbeera eriwo bagamba nti bano babadde babasibira mu makomera, tebali makomera ge gamu, bali makomera ga njawulo okwetoloola eggwanga gye baabateeka eyo. Kakati munnange kitegeeza nti tugenda kuba ate tulaba mu kaseera ako oba nti ddala bano banaaba baweebwa beyiri oba bana kitumanyi kale kigenda mu maaso kubanga ebya Uganda muganda wange si byangu. Kakati munnange sinaakuleetera kabuleeta nga yeekokkola Mpuuga ne Norbert Mao era nga atukakasa nti bano bakolagana nnyo bino era nga bekiri nti munnange bya kutuwudiisa opposition mu opposition. Kasooka tulabe IGG Betty Kamya mu mwezi guno IGG contract ye erina okuba nga ezzibwa obujja, naye kigambibwa okuba nti General Museveni akyeroobye okubeera nga munnange akola contract renewal, ate nga ensonda era ez'omunda kigamba nti ne badeputy abamyuka be aba Betty Kamya nabo baatandise dde okubeera nga bamwegaana naddala ku nsonga ez'okulagira bakwate omukulu ayitibwa Magiyano. Kakati munnange jjukira nti obutambi bungi nnyo Betty Kamya babadde nga bweyata si bungi nnyo, naye obwo bweyataako munnange obutonotono bwayongera okubeera nga buzibula amaaso opposition, ate nga General Museveni takuwa kifo ng'ekyo nti olabise, kubanga yatuuka n'okumugamba nti aba UPDF tobagira nnyo obandekere ba corrupt officials mu UPDF, era n'amugamba n'abana abagagga abalala abazimbiza hotels wano yadde baba babba ssente naye baleke, kubanga baginza ozitwala ne bazikola ki ne bazi investinga ebweru wa Uganda, naye babeera nga bazimbye wano zi hotels baleke Museveni. Kakati munnange omanyi jjukira nti mu biseera bire ebya Sebutinde yakyaka, naye munnange engeri gye bamuvulugavulugamu awo ng'ate alinga kwegamba abadde azza omusango nayo yeewuunyisa, pressure nnene nnyo waliwo bannantagambwako. Kakati munnange ku nsonga Kamya bwe yakontaktinga okukwatibwa kwa Baker Magiyano ono commissioner for land registration, era munnange bwe batyo ne babeera nga ne badeputy ba ku nsonga eyo ne badeputy ba IGG Kamya nabo ne bamwegaana. Ate jjukira nti ensonga z'ettaka zirimu abanene bwe bityo, naye nga kigambibwa okuba nti already Museveni nti ayinza obutazza contract ye bujja n'amusiibulira awo. Kakati munnange ebyo nga tubirinze tulabe, kubanga just si kaseera kanene nnyo nga tumaze kubeera nga tubitegeera, kubanga alina jjiza bujja mwezi guno omwezi ogw'omunaana, ate nga tewaliwo budde bulala bwonna tugenda kuba tubitegeera byonna ebyo, oba naye Betty Kamya atulabako nnyo. Kakati President wa NEED, kibiina ekya NEED Kabuleta ono juzi bamususpendinga ennaku 9 mu kwerangirira kuba president nga tali authorized oba tamaze kuyita mu kakunta. Kakati ono atutegeezezza natugamba nti Mpuuga ng'akolaganira wamu ne Norbert Mao be bali mu kugezaako okumusekiitirira okumulemesa, era nti bano munnange bwe batyo
bakolaganira ddala nze kye nafunyeemu ekyamaanyi awo nti bano bakolaganira ddala era bano bagezaako kubeera nga bamulemesa buli kimu kyakola. Mathias Mpuuga oyo owa Democratic Front okukozesa ne Minister owa Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao be bali wansi w'ensonga eyo. Kati jjukira nti munnange ono atukakasa nti bano babadde nga bajja bakola bonna bakolaganira wamu ebbanga lyonna gwe tebabalimbanga nti bano bakola ki beekyawa oba nti bafoolinga apaati bakyali wamu wabula bwe batyo bazannya ekintu kyabwe mu kusekeeterera nti opposition era buli omu akwata eno n'olwo n'akwata eno bali kugamba nga bonogamba nti General Museveni opposition gye yateeka mu opposition okusobola okunafuya opposition yeringa agenda mu maaso. Kakati bw'atyo Kabuleta akakasa atugamba nti bino byonna ebyayogeddwa bannakibiina kye nti yagobeddwa biriko ababiteekamu akasente. Jjukira nti kakati awo babeera bagenda bugenzi bajjukira Kabuleta y'omu ku abo abantu abasinga okwogera yadde yeesimbawo 221 n'afuna oba 0.42. kakati agamba nti nibo banaate bamuwadde kaadi aba need yajja kujja yeesimbewo 226 agenda kwesimbawo. Kati spokesperson owa need gwe bayita Moses Matovu ono yeyalangirira suspension eya Kabuleta era nga akakasa ye Kabuleta nti ono akolaganira wamu ali ne Bampuuga butereevu bamuwa ebyokukola naye ng'ensonga mbuzaali zakwerangirira kwa pulezidenti nga tebamukkiriza n'ebirala naye nga ye agamba agenda kujja nga independent ne bwe tebamuwadde kaadi ya kibiina Kabuleta ne bwe tebamuwadde kaadi ya kibiina ye agenda kujja nga independent. Omanyi nti tulabye abantu nga bakyusa ebibiina nga bava mu katungize FDC ey'Ennajja Nankumbi ne bagenda ne bakola PFT. Juzi nalabye ne Ssemujju Nganda nga agamba speaker nti alekeraawo okumuadressinga nga FDC ye takyali FDC mbw akimanyi bulungi nnyo nti bano bali mu kibiina kirala nnyo PFT ate nga bwamuteeka mu FDC bw'amaasosyetinga ne FDC bwaba bwadressinga mu parliament nga muna FDC kiyinza okumufiiriza obululu era n'amugamba nti nga honorable Akol bwe yava mu FDC n'agenda mu NRM kiba kikyamu kati okumwogerako nga owa FDC. Kale naye agamba nti eyo twavaayo dda naye Mpuuga ne banne bo bakyalinawokko kabbondi balina kabbondi mu DP Mengo bwe batyo kwegamba bajja bakyusa bukyusa shape kubuzaabuza bwe bakolakola obubiina bwe butyo ng'ate munnange era bwe bukola ki bwe bugwa bwe bakola Smart Youth ani kuviira ddala eri UID n'ebirala kwegamba bajja beeyubula bagezaako kubeera nga bafuna amaanyi buli kaseera amapya naye munnange ku nkola eno eriwo ey'okulabisa eya zero tolerance kirabika nti bakootakoota mu gaalumonde. Kale bwentyo munnange bwe ntambudde mu mboozi zaffe ezo nga bw'oziwulidde awo tusigala ate mu mboozi yaffe eddako wano ku Uganda Tulagi n'endala nfufuulo Mukama Katonda akuume.